Ku celebrity track gwatulaba gy'osoma tulaba wasize otya wasiibye otya abali mu nsi ez'enjawulo abantu bali mu UAE mutugoberedde nnyo abantu abali wano e Uganda ewaffe abali mu west east south tulina west tulina wano central mu Buganda tulina mu north eyo kanso nti muli bulungi mwasse bulungi era muli bulungi nnyo. Olunaku lwa Monday tutandise wiiki mpya mwezi gwa mukaaga inaku z'omwezi 22 kanso nti muli bulungi nkwaniza kushona ku lwaleero omuvubuka ali eyo njagala ofuna ebyokuyiga mu sheno omuvubuka ali eyo ng'olina ekirooto kyo ng'olina kyogoba era byonna tulina obiyigira mu shona ku lwaleero. Ku kamera ntambudde n'omwana muwala Hens Mentor olunaku lwaleero yakyusiza kaviiri ndowooza wiiki mpya katube nga tutambulira awo yali wiiki eri yalinga oba boyfriend yamulekawo naye kati ndowooza yazzeemu ne baddingana kaviiri alina kapya kale munzikirize mulundi guno mbanjulira omugenyi gwe nnina muvubuka muto akyusizza obulamu bw'abantu ab'enjawulo ajja kuba bimu abyeyogerera akyasoma yamaliriza oba akyagenda mu maaso n'emisomo. Nagamba nti eno platform nagiwayo buli Munnayuganda naddala abavubuka ku mugijjo gwaffe kubanga twesitula ffenna nga tusitukira wamu. Mulundi guno nkyazza mwana mulenzi Julius byemmanye ebisigadde ajja kuba nga alitubuulira erinnya ly'eddala yaani byonna ajja kuba bitunyonyola mu lunaku olwaleero. Omukulu nkwaniriza olunaku olwaleero ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Obulamu buli butya? Obulamu tebubadde bubi. Weebale kunyumira kikoola. Tugezaako sebo. Weesaze ekikoola baaba. Tugezaako. Obulamu buli butya bulungi? Obulamu tebubadde bubi. Nkwaniriza ku celebrity track. Nange nsanyusa okulaba sebo. Obulamu bulungi emirimu gitambula bulungi gy'otambulirayo? Mbadde mwendi nga ngezaako. Sebo. Omuntu atula ku celebrity track yandeebuuziza ku mulundi guno nze naani atulaba essaawa zino? Okweyanjula amannya gange bampita Kato Julius Matovu. Naawe gwe Matovu? Sebo. Ate tuli bakiika nnyo ate naawe. Nga nsibuka Mubende district ngewaffe Kasambe Town Council. Omutwalibwa ono mukulembeze Kabanda? Yes, omukulu Kabanda David. Nga ndi mutabani wa Mzee Matovu John Salongo. Basambaganye? Sebo. N'omukyala Namande Betty. Banna ate ekika tekitudde olowooza kati wano tetugenda kuwayamu kwabasambaganye ebintu birina okutambula naye nga nkwaniza ku mukutu guno lunaku olwaleero. Julius ono yantuukirira ng'omuvubuka nangamba muwina eddoboozi erituuka ewala nange nandyagadde nkyaleko nshiyalingeko ebirowoozo byange eri ensi tomanya abanaabayinga byemba njogedde enamba naye ejja kubeeramu olwaleero muleese tugenda kuwayako ku bintu by'enjawulo. Julius osoma oba wamaliriza? Sebo mbadde nkyasoma nga nsomera ku Uganda Christian University Mukono nga nkola course ya civil engineering. Civil engineering abakola biki? Civil engineering oba okola ku bya highway bya kuzimba nguudo kuzimba bizimbe kuzimba bridges n'ebintu ebifaananiriza mu infrastructure ez'enjawulo. Katombaja kuzimba nyumba yange nenkubira akasimu njagala bipulaani ebyo mubiko byonna bisomeramu ebyo? Sebo bino tubikola okuba pulaani? Sebo. Ate nze kyabonyeebonye kati ate nina ggwe nzire mu kubonaabona nabankubira pulaani mu kibuga Kampala wano. Oli mwaka gwa kumeka? Ngenda mu mwaka gwa 3. Gwe gusembayo? Nsomye emyaka 4. Mwaka gwa 3? Ese mwaka gumu? Sebo. Okikwasaganyizza otya ebitabo biri bitya ku university eyo? Ebitabo twe tubikwasaganya okuswaliza wamu nga tebibadde bibi. Mukama akyabitwala bulungi era nga tumwebaza okuba nga kyatukuumye n'okutusobozesa okutwala emisomo mu maaso. Sebo. Yandyebuuziza nti mu koosi zonna eziri mu university lwaki wasalawo okugenda osome ebya engineering amawulire tegaaliyo tebagasomesa ebintu ebirala lwaki wasalawo ojje mu engineering? Mwana wa Sebo bwe tuba nga tubeera mu bulamu obwa bulijjo abantu baba n'ebirooto era tutambula n'ebirooto bingi mu nsi eno nti okuva mu buto bwange nze nayagalanga nnyo ekitiibwa kya kubeera engineer era nafuba nnyo okukikolerera okituukirira wadde sinaba kituukako naye ate ndaba gye ndaga kale no okwagala okubeera engineer kyanva dda mabega nnyo
okutandikira ddala nga nkyali muto nga bakubuuza madam ogenda nsomera ki nti nja kubeera engineer njagabira engineer ne tutambulayo batyo paka mukama okutuuka batutuusiza essaawa ya leero. Engineer mu family waliwo gwe weegomba oba waliwo omuntu ali akola emirimu gy'abainginiya gwe walabirako? Nze ng'omu ngoberera nnyo ebintu ebyensi sijagamba bya ggwanga lino naye ebyensi okutwaliza awamu nti ndabye ku bantu ababadde ba engineers ab'amaanyi b'oyinza okuyita omuntu mentawo nti ndabye bamenta ab'enjawulo abakoze profession za engineering ne baba successful mu bulamu obw'ensi ne mu bulamu obwa bulijjo ate ne basobola okukola ebintu ensi byeyagala n'abantu okutwaliza awamu. Kale nno okwagala okubeera engineer kyava mu ngeri gye ndabamu bamentazi bange n'abantu benzize nga neegomba essebo. Eri omuvubuka yenna ali eyo nga essaawa zino okyali ku kampasi oba oli ku senior 6 ogenda joininga university, kisinziira koosi gy'ogenda okukola bw'ogitunamu bw'oti n'ogiweeyinga osobola ogimaintaininga osobola okumaintaininga ekyo kye beetaaga okusoma koosi eyo ogendamu olw'okuba gundi yagigenzeemu olw'okuba mukwano gwange we yamala n'agenda n'asoma koosi eyo oba okigendamu n'okwagala. I think ndowooza omuntu ng'ogenda soma koosi ogenda n'okwagala kyekisingira ddala okwetaagisa kubanga munaye otuuka eyo ku university nteba byangu nnyo naye buli woba nga wakola ekintu ky'oli oyagala kuva dda naawe n'osanga akasozi emaaso ogamba ntuufu nze yakikola ki nze yakyerondera naye buli obakako omuntu okukola koosi gy'atayagala ate bw'atuuka ku university koosi n'emuzibu oli abaana b'owulira nti teyamalako koosi n'agisuulawo. So kati bw'oba ojja nga ogenda ku university jangu nga weetegeese ng'omanyi nti ngenda soma kino kye neetaaga era kitwanguyiza okumanya okuditamininga future yaffe n'omanya nti ngenda kubeera bwe kiti ate ne kitakumenya ate mu maaso awo. So gwali eyo muvubuka. Julius tuddeko katono emabega mukyale waffe gye bakuzaala e Kasambya. Bavubuka bangi ensangi zino bwe bajja mu kibuga Kampala oluusi beerabira gye tuva eri ewaka bw'abazze Kampala gamba ebyo mu kyalo tebiina kati kenyingidde ekibuga Kampala ab'ekyalo bagira beefaako nze nja kuba mbalamba ekibuga Kampala. Oyingira ekibuga Kampala wajja ozze kusoma oba wali osomera muno already? Munaye nja kugamba nti najja nzize kusoma najja muno nga nzize kusoma naye nga nabeerangako ne wa sister wange na sister wange abeera ewa Kiso. Abasinga bagamba nabeera nnyo ewa sister wange. Basista baffe bazze batujja mu byalo bangi waliwo n'omulala yagamba nabeerako wa sister wange nabeerako wa sister wange naye basista baffe batusooka nnyo mu Kampala muno. Munaye bo kaŋŋambe baafune bankizo ate mukama oluusi waba agudde emikisa gyabwe agigula lumu. Kale noza okutandika okujja kubeera mu kibuga nsooka kujja nembirako wa sister wange mu holidays ezimu oluusi nga nzija nemukyalirako kutandika okumanya ekibuga naye personal okutandika okustabilizinga mu kibuga natandikira nga nzize kusoma. Nzize kuba kitabo. Bw'otunuulira ebbanga lye waviiramu mu kyalo okujja e Kampala ekyalo kiri kitya bw'oreetinga n'ekibuga Kampala n'otunula ne Kasambya obulamu bw'ekyalo n'ekibuga ki ekibyawula bwe ebbanga ly'omaze mu Kampala muno? Bwe ntunulira obulamu bw'ekibuga ekibuga kino nja kugamba kirungi nnyo nti buli kintu kye weetaaga okifunira mu budde bw'okyagaliramu. Ebirungi bibaawo ebibi bibaayo abantu abalungi mwe bali n'abantu ababi mwe bali. Bw'ogenda ng'otunuulira obulamu bw'okureetinga okuba successful nti ekibuga kyetaaga omuntu ali competent enough kyetaaga omuntu nga you are brave nga weewaayo ate nga oli outstanding. Ate obulamu bw'ekyalo bwe bulamu buli cheap kaŋŋambewe nti bwe nsalawo okubeera mu kyalo ebintu ebisinga nja byetuusaako ku bbeeyi eya wansi nti nze nja kutunuulira Kasambya eri gye nva ew'omukulu Kabanda David nga MP waffe nti essaawa lyo bwe ntunuulira ettooke nja tugula ku mutwalo gumu bwe nzija mu kibuga ettooke ly'engula omutwalo bajja kulinga abamitwalo 2.5 oba emitwalo 3. Bw'otunuulira embeera y'obulamu obwa bulijjo ojja kugenda wali mu lusuku otemeyo ettooke olye ojja kusanga abantu b'oku kitundu kyo onyumyemu nti ono mwana wa gundi kamuweyo omutwalo ono mwana wa gundi ntijosangayo abantu abangi abakumanyi naye no mu kibuga olina kuba nga oli muntu nga gw'omu bw'ofuna kyofunye
n'okyebaliza Katonda ate n'osigala nga olubirira ekyomaaso nti kyekibuga kyenkyagalako kiri kintu kimu nti kikuyambako oba nga oli muntu nga you outstanding ate nga ofaayo kikuyambako connectinga ku bantu ab'enjawulo ate abantu abamanyi mu ggwanga. Ng'omuvubuka abangaliddeko mu kibuga muno Kampala onkyusizzaako ku bulamu bw'abantu abali mu kyalo ababewangalira mu kyalo n'olaba ku byokopye mu kibuga n'obitwalako mu kyalo ewaffe Kasambya. Mukulu Divonshi nsobola okugamba nti mu kibuga simazeemu bbanga ddene nnyo nze nti najja mu kibuga 2019 ngambe bwe nti natandika okusoma kwange naye bwe ngezaako kulaba nti nze nafuna omukisa nti nsomeddeko mu mbeera ey'enjawulo nsomeddeko mu masomero aga wansi nsomeddeko mu masomero ag'omuntu w'omu makati ate nensomera ne mu masomero ag'abantu ab'amaanyi nti essaawa ya leero nze nyina embeera gye naabeerangamu oba embeera gye nayitangamu sinakindi embeera bakwano bange gye bayitangamu nga nkyasoma oluusi netansanyusa nti essaawa ya leero nti nze ng'omu omuvubuka ali mu kuva mu kusituka n'okuba nga ndabyeko bingi n'ebintu bye ndabyeko mu nsi nti sandyagadde bannange ate omuntu gwe ndaba ayagala okusituka nga nyina obusobozi obusobola omusitulako ate muleke wansi. Mu kitundu kyange sijagamba nti nkoze ebintu eby'enjawulo kubanga sinze ali awo nti omuntu omugagga oba nti omuntu w'amaanyi naye neebaza Mukama omutima gwe yampa nti yampa omutima ogwagala okugaba sinakindi omutima oguyamba nti nze nga nsitula ku bavubuka bannange ne ku baana abato naddala abo abaagala okusoma nze nakimanya nti mu kusoma mwe muli ebirungi ebisinga kale no bwe ntunulira famire omuntu gy'alimu oba omuntu yenna nga yaniribadde asobola okufuuka kyali nga bwe muleka oba bwe simuyamba tajja kisobola ne mbasitulako nti nyambye ku baana ab'enjawulo mbayambyeko bafunira basalies ku masomero ag'enjawulo ate amanene nyambye ku baana obafunirayo ka school fees akatonotono n'ebintu byengezaako nti baliyo makanisa ge bali mu kuzimba oba mizikiti gye bali mu kukwatakwatako nengezaako okulaba nti nfuna kyempaayo nga engineer oluusi obayambako asoma ebya engineering. Exactly sijagamba nti nze nga engineer n'okulabira ddala nti tusitereza ekitundu kyaffe nti kosi gye nkola bagita civil and environmental kale no okwenyigira mu bulungi bwansi okwenyigira mu bintu by'okuzimba n'okulaakulanya ekitundu kyaffe mbyenyigiramu nnyo. Of recent nali side ze Kasambya nensanga stories z'abaana basinga bamu bazira baku ku channel kuno nga nkyaziza wali omwana mwana munne yamufunyisa olubuto ku myaka emito n'abalala bwe batyo stories nakolako story ya Brenda nenkolako story ya Carol zona ziri ku channel kuno nali Kasambya eyo ng'otunuulira ekyalo ekiramba abaana nga 8 mu kaseera ke twabiramu aka covid abaana 8 ku 10 bali mbuto olaba nga bali myaka 14 15 nga tebanakwetuuka era ensonga eyansitula n'engenda eyo nenjagala kumanya ekiri ku ground embeera bo bagisanze batya nabulamu kibubangalyamu kusanga ku myaka bwe gitunga omwana aweese mwana munne gwe nga gwe okulidde ku kyalo ebintu zobiraba. Ebintu ebimu nze nga mbiraba era embeera emu nze nga njetegereza naye bw'oba nga tolina bukulembeze mu kitundu kyo oluusi tosobola kugezaako kukyusa mbeera eyo kale no bw'ogezaawo ng'otunuulira embeera y'abaana nti omwana afunye olubuto ku myaka 10 omwana afunye olubuto ku myaka 15 bw'ogezaawo kunoonyereza nti nga nze omu nakola kunoonyereza okumu show ze naziraba era ne YouTube channel yo ngifollowinga nti nalaba ku baana omwana bwe nakola sobola okolako nabo interview omwana akugamba nti nze waka saasoma abazadde tebasobola kukola ki kumpeerera sinakindi omuzadde okubanga alina ssente naye nga just alina mutima kukola ki guweerera mwana nowesanga nti omwana agezaako okufuna survival nti kyebagamba survival for the fittest nti omwana agezaako okufuna kyali oba ekimubeezaawo agenda okumaliriza ng'afunye olubuto. Abazadde besuddeyo gwa naggamba mu kulabirira abaana n'omwana okumuwa obuyigiriza obumala. Ebiseera ebisinga bw'ogenda nga weetegereza abaana abasinga abazadde bebakomedde mu ssomero tebafuna mangu mbuto
nti omwana agenda tuka mu P7 ekitono nnyo abasinga batugeze nga akedde osoma abalina emyaka 12 13 kati omwana agenda tuka mu P7 ate nga n'abasomesa bamubuulira ebirungi ebiri mu secondary n'asalawo yeyongereyo mu secondary agenda okutuuka mu senior ey'okuna nti awize emyaka 18 myaka 17 nti oluusi aba agenda atuuka mu myaka egyesalirawo kale kyensobola okuvaamu nti abazadde abasinga maybe ekifunisa abaana embuto okweja emyaka kuba nti abazadde beesulire ganagamba obakuuma sinakindi okubaweerera nti singa okumira omwana wo mu ssomero asobola okwekuuma naye n'alaba nga gyakoma okusoma gyakoma okutuuka ku birooto bye byayagala mu maaso. Julius, mukwogerako oyogedde ku baana b'ozooyambako abaana ba school fees bursaries bwe bityo omuntu wakubuuliza do you work with any NGO wano Uganda olina abakuyambako bagwokikolanga gwe ng'omuntu? Personally, I don't have any NGO and I don't have any person funding me. Nti ze nganze omuntu mukulu divorce, I don't have any income source. Nti this is a stable income source I have. Naye nze ng'omu Mukama yampa omutima nti I can support myself and I can also give a hand where necessary. Nti essaawa ya leero bwe ndaba ku baana bannange mu kitundu ddala kye nsinga okubeeramu because enkulaakulana yonna etuuka mu kitundu kyange nsuubira okuba nga nange eba entuukako. Eyinza okuba nga tentuukako directly naye ng'ejja kutuukako indirectly. Bwe ngamba indirectly ntegeeza nti egiyinza okutuukako nga eyita mu bakwano bange mu baganda bange ssaako ne mu kitundu kyange nga kyo. Nti essaawa ya leero bwe mba nga nyamba ku baana ab'enjawulo mbayambako nga bwe nakugambye nti nze ku ssomero nasomerako bayita Mityana Modern Secondary School Sangwa Mityana. Nasomera ku ssomero eryo nebaza twasomera namukozi ndiwe Mityana ssebo ate awo tuliwe wamu weterawo wabigalo n'oyingira munda. Okay ssebo nze nasomera ku Mityana Modern emyaka gyange gyonna egya high school nga nebaza omukulu ow'ekitiibwa Mbalire Godfrey nga ye director w'essomero eryo nti nasifuna omukisa nti nasomera ku ssomero eryo ne mpitirako bulungi nnyo era nensoma bulungi nti essaawa leero bwe nfuna abaana bendabye ng'abaana bali outstanding ate nga performance yabwe eri very okay n'ogenda neyogerako naye asobola okuwa basari sinakindi n'afuna portion gyakusalirako n'owaayo ekitonotono nti ensonga lwaki nkola bwe ntyo nti essomero ndikiririzaamu nti lirina potential ate lirina capacity esobola okufula kyonna kyoyagala. Wano wenjagala okusabira like NGO yonna eri eyo nga Julius bwayogedde nti bwe tutunula abantu bwe bati mu society ng'asobodde okulaga nti asubaako kyasobola ate ng'akikozeyo ng'omuntu and nga we out there n'omuntu sekinnoomu ng'olina ku busobozi kubanza embeera gye nalaba Mubende eyo ku baana gye balimu era kyemmanyi omuntu bwakutuukirira osobola omutambuza mu Mubende omwo n'omulaga embeera abaana gye bawangaliramu bw'oba ng'oli eyo ng'olina ky'osobola okuyamba NGO zonna eziri wano e Kampala eziri mu Uganda ng'osogata ettaffaali ku muganda wange Julius enamba eri wansi awo gye tubateereddewo awo musobola okukwatagana ne mwogera okuleka nti tukyusa obulamu bw'abaana abali mu tutunulidde nnyo obulamu bwa muvubuka ali mu Mubende okutwalira wamu enamba ya Julius eri wansi awo so mukubirako nimba nga mwogereziganya ye naakubuulira kyekyetaagisa naye nti ekitambula bulungi. Julius wano wenkubuuliza ebintu nga bino bitera okukolebwa abantu nga ina ekifo kyalimu mu bukulembeze oba abadde mu bukulembeze mu kitundu gwe ng'omuvubuka omuto how old are you? Actually I'm 23 years of age. Myaka 23 oli mu kukyusa obulamu bw'abantu ab'enjawulo. Mbukyusa lwakuba nti ensi eno erimu ebintu bingi. Olumu bagamba waliwo enjogera egamba nti waayo nga tosuubira kufuna in return wabula owaayo ogaba bugabi. That is when your heart won't be disappointed. Nti nze bwe mba nga mpaayo bwe mba nga nyamba omuntu nyamba nga sina kyensuubira kunziriza kubanga singa mpaayo nga sina kyensuubira okunziriza ne sikifuna kitegeeza ngenda kumenyeka omutima gwange sina kindi n'omutima gwe nnyina oguyamba guyinza okukola ki okuggwawo. So I give all what I have wholeheartedly nga sina kyensuubira essebo. Wow. Omuntu mbadde mbagamba ba NGO bonna bali eyo nga basobola tutuukirira. Can you read your number ne bagifuna nga tunagenda ku next step? Okay. Basobole ku namba
enamba yange eri 0786 81 9434 eyo nga ya MTN. Then ya Airtel eri 0756 62 40 then 95. Awo tujja kuba tufuna Julius bulungi tutambuze mu mitiyano mu mugundi mu Mubende omwo tulabe embeera yo mu Mubende omwo abaana bali batya n'embeera y'abantu ababulijjo gye bawangaliramu obulamu si bulungi n'ekyemanyi bannamubende bangi abatulaba essaawa zino ng'ate olina obusobozi obw'enjawulo ng'obadde onoonya wootandikira tolabawo enamba ya Julius eri wansi awo you can contact him nimba nga nsonga tuzitambuza bulungi. Julius, omuntu yandeebuuzizza ojja mu kifo kyonna ekyobukulembeze oba olina ekirooto kyonna ekyokubanga weesimba okukyusa obulamu bw'Abannamubende gye bujjaawo? Mwana wa ssebo webale kumbuza kibuuzo ekyo, abantu bangi bakizze bakimbuuza okuva ddala gambe ku kitundu kw'embeera nti abantu ab'enjawulo naddala nze seesinga abantu benze nga nyamba babadde bakaddekadde hambe bwe ntyo nti ntunuli omukadde oluusi talina financial support naye nga nsobola ofuna 50,000 oluusi n'ozimuwa zimubeezeewo. Well and good, sijja gamba nti saagala kujja ku kitundu kifo kyonna obukulembeze buva eri Katonda. And sina buzibu bwonna mu kirowoozo ekyo nandyagadde okujja nenesimbawo. Gwenga wandyagadde kwesimba mu kifo ki? Bwebutunuulira mu Mubende omwo wandyagadde kujja mu kifo kino ati ekifo kyo bwe nkituulamu nja kyusa obulamu bw'Abannamubende? Because when I look at you ndaba ng'omukulembeze omuntu yenna obukulembeze ate bw'okyusa obulamu bw'abantu bw'ate bulaba obukyusiza oliawo kati bwe tufuna ekifo kyonna nga gwe bw'ofuna ekifo mu Mubende oyinza kwesimba mu kifo totwayo twogere ekya pulezidenti bajja tulete kifo ki kyoyinza okujjaamu awo n'ogamba nze awo bwe ntuula awo nja kyusa obulamu bw'Abannamubende? Ebiseera ebisinga there is what we call making empty promises. Kyekimu ku bintu byensinga obukulwanyisa obutakola mu bulamu bwange bwonna. Sitera nnyo kwagala kusuubiza kyesikyatuukirize ate singa kugamba mukulu divorce sijja kola ki sijja kisobola. Essaawa ya leero sijja gamba nti njagala kwesimba ku kifo ekiti era sijja kyogera ku mpewo. Obukulembeze bwonna buva eri Katonda. Ekifo kyonna Mukama kyantuuzaamu nsobola okuyambiramu abantu bange. Kakibe kya LC1 nsobola okuyamba abantu abandiraanye. Kakibe kya meeya kakibe wabewe mpi bakuwa obwa meeya obwo otwale Mubende awo tusooke tukyuse Mubende tulabe bw'anaatambula ne bwa MP damuko muganda wange Kabanda essaawa yonna tujja tulabike nti engeri zino tutambuza bulungi nnyo myaka mito omugigi muto tugenda kukyusa Mubende kuba olaba nti omanyi nze njala nkyaza abavubuka nga ndaba alina kyagenda okukyusa eri abavubuka banne. Si kirungi kukyaza muntu ng'aze oluusi byamasanyu byokka oluusi mboli alina kyakoze twagala kati tutandise kuleeta mugigi gunakyusa eggwanga lino mu biseera ebinajja mu maaso awo wano wetugenda kwaffe tugenda osigaza eggwanga mu ngalo. Bengezaho okwetegereza munange nze nga nfoloyinga ebyamawulire nze nga nfoloyinga ebyobufuzi sibifoloyingidde ebbanga ddene naye nafuna kye bayita inspiration. Bantu bangi ba inspiring nze mu media ne mu politics. Personally najja mu kuva mu academic jane yange nze mbadde nga saagala nnyo ebintu bya politics naye waliwo ebintu by'otunuulira n'embeera gy'oyitamu okusinziira ku bakulembeze abakutwala n'ebintu. I can say there is a way you look at people, even the politicians that are leading you, n'otunuulira engeri gye bakuyambyemu nti waliwo omuntu okutunula nti mu kifo bwe kiti tulina MP bwati tulina meya bwati naye ayamba atya society. Ogenda okwetegereza nga maybe alina kyayamba society sinakindi maybe gwe nga tasobodde kuyamba ate ng'olaba nti gwe singa oyimirira mu kifo kyalimu oba mu kitundu kyonna bakuposi gy'oyimiriramu osobola okuyamba abantu ab'enjawulo. So inspiration ey'okujja okwesimbawo ku byobufuzi ebyo ebyokuyamba abantu ekyo kikyo okuyamba mutima gwange nganze omuntu. I was inspired by some people. Ntunuulira Mama Fiina is not a politician naye ayamba abantu bangi. Mama Fiina mami waffe oyo obanna ekyo kyo nkimwebaliza nti nja kugaba nga ye kubanga siina nga ye. Wano wembitira Mama Fiina oba olina obuyambi bwonna nga tusobola okugenda Mubende eyo munda wali abaana bali obubi kwatagana ne Julius ono ajja tutuusayo bulungi era ajja bikolako oyo mumanyi oyo byonna
nze kyensaba Mukama atuwangaaze atuwa obulamu nti mu gigi gwe twayingiramu guno kaŋŋambe gwe abavubuka kwebeereramu. Sijagamba nti ndi muvubuka neebeereramu naye my major intention mu politics ya kuyamba abantu na kusavinga. I'm a civil engineer in making era nsuubira okuba nti by the years to come nja kuba graduate nze nange njagala okukolerako ku company ez'amaanyi. Nkolireko mu bitongole by'amaanyi bi Ministry of Works and Transport ekikulirwa General Katumba Wamala mu KCCA nkolireko mu company bwezityo ne United Nations. Ate kaso tandise bwoti ensonga zino tujja ziggusa bulungi ate bw'onoofuna omulimu eyo bw'oneerabira nga nange nzira kazindala wano ŋŋamba kambatereyo interview gye twakola wamu yamutuusa awo bw'otwerabira wuuyo Helen wuuyo awo ku kamera ali awo lwakuba kyali singo wavumulumidde awo mbwa singo. Sisobola kwerabira bantu siza ku ddala lyendiko nti n'essaawa ya leero wano wendi oba kino kyenfuuse sijagamba nti nfuuse kintu eky'amaanyi ekiri awo naye ate sinyina we ntuuse mu bavubuka bannange emyaka gye ndimu. Neebaza nnyo bazadde bange ekyo sinza kyerabira era sinza kibuusa maaso tata wange omukulu Matovu John Salongo ne mama wange n'amade Betty sako ne baganda bange nti tebandekeredde ate nange mukulu waka nze asembayo bakulu bamala osoma abasinga baamala mama wange nze asembayo. Esebo weesiimye n'okwesiima nti gwasembayo ffe twasooka naye banna n'essuubi bakyatulinamu ttono. Tukyagenda mu maaso nga tuwumbawumba Julius omuntu atulaba essaawa zino ng'omuvubuka bigambo ki by'oyinza omuwa oluusi bagwamu essuubi n'awulira nga obulamu bukomye oluusi alina obusobozi obugenda okusoma naye ng'alina okusomoozebwa kwayitamu like any youth out there atulaba essaawa zino? Well and good. Bwe ntunuulira ensi eno n'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu, it needs outstanding people. The world outside here and outside there, outside whoever is seeing us, n'ensi engeri gye tujja tugirabamu, it needs competent people and outstanding people. Omuvubuka yonna ali eyo, bavubuka bangi baweddemu amaanyi n'essuubi nti abavubuka tebasobodde kusoma ate nga bangi bemmanye bali wabweru eyo nga bandiyagadde okusoma. Sijja kugamba nti omanyi omukulu divorce osobola okuyamba omuntu nga you have not financially given that person money naye advice gy'omuwa nemutegako ettafaali ddene n'okusinga omuntu yandibadde amuwa ssente. Essaawa leero kyensobola okugamba abavubuka bannange ddala bali eyo abandaba buli omu gy'ali ng'osobola okufaayo okufuuka okuba ng'achivinga dreams zo okusoma kyekintu ekisinga ate ya achievement esooka. Nti waliwo story gye nawulirako lumu waliwo omuzadde yalina omwana eyo omuzadde yali mityana eyo twalina omusomesa nga ateotimiza stories ezo ate nange nenkyerabirako nti omuzadde yalina abaana ab'enjawulo. Omuzadde bwe yali ng'afa okuwumbawumba story yalina omwana gw'ataawa kintu kyonna mu kufa kwe mu kiraamo kye naye yamugamba nti sirina kyenkuwadde ku byange naye ekirabo kyenkuwadde nti gwe nkusomesezza. Omwana yali disappointed nga basoma ekiraamo ekyo but in the long run kyemanyi yasiima muzadde we nti abaana bonna be babako bye baawa basobola obitunda naye ono gwe yasomesa ye n'akola ki ne yeesobola okweyimirizaawo ate bali abaafuna ebintu ne bajja nga basabayo obuyambi. So okusoma nkukirizaamu, education is the key. Ate waliwo abantu era bangi abatasomye and they make it outside there. Sijagamba nti ne bw'oba tosomye okimakinga bwe tuba nga turatinga higher chances. Zasomye n'atasomye nti bantu bangi era nange emikwano ngirina abatasomye ne bakikola mu bulamu bwe maaso n'ate bantu batono nnyo bantu bangi nnyo abatasomye ate si ne bakimakinga. So muvubuka munnanga ndaba essaawa ya leero tonyooma mirimo faayo okukola ate ne Mukama naye si kirungi musuulirira nti ffenna tutuuse wano wetuuse naye ekisa kya Katonda n'amaanyi ge gayinza okuba nga si maanyi gange. Essaawa ya leero bwe ntunuulira essaawa gye ndiko okusoomozebwa kenzize mpitamu n'okugezesebwa kenzize mpitamu ate kimpa amaanyi okujja nga neeyongerayo mu maaso. So nsaba ebitongole byonna ebiri eyo NGOs eby'enjawulo Mama Fiina n'abantu ab'enjawulo abali eyo nti bwe tuba nga tusobola okukyusa obulamu bw'abantu mu nsi eno ate Mukama atuweerako emikisa nange basobola okungatta ku bo
nembaako engeri gye nsobola okuyamba abantu ab'enjawulo nti ebirooto byange biri wala nnyo tebiri wano wokka. Ebigambo ebyo eri omuvubuka bikubeerera ekyamakulu nnyo. Omanyi tugenda ne tutunulira nnyo akasente kano ne kasooka katuugula, naye ebigambo bino biba bikulu nnyo okukyusa obulamu bw'omuntu. Ebigambo oyinza obutaddamu kubigula wantu walala okuwulira bino, naye gwe obiwuliddeko n'abikugambye yasinga obukulu. Bingi bize byogerwa ku mukutu guno, n'ebikuzimba by'oba otwala, ebitakuzimba bireke. Nze Divorce Matovu bwete otambudde ne Julius. Julius olina akagambo kasembyayo? Okusembyayo maybe nsobola okubaako okwebaza n'okutumira ku bantu ab'enjawulo. Nti nze essaawa lyo neebaza Mama Fiina obuyambi bwazaawo abantu, era nsaba Mukama amuwangaaze atayongere omumu omutima ogwo. Neebaza ne NGOs ez'enjawulo eziziyamba ku girl child, nti waliwo enjogera egamba educate a girl child and a nation educated, nti weerera omwana omuwala ojja kuba oweeredde ensi yonna. Neebaza bazadde bange omukulu Mr. Matovu John Salongo n'omukyala Namande Betty, neebaza baganda bange bonna. Saako n'emikono gyange sijja kwerabira omukulu Mwine Ambrose n'omukyala Immaculate n'omukulu Kifetela Suuli n'abalala bangi nnyo besobola kumenya olw'obudde. Ate neebaza ne Mukama Katonda akakyalina gwe nsoosa okuba nga nsobodde okuntuusa ku myaka gino, n'okuba nga kyankuumye, n'okulaba nga nsobola okugenda nga ntuukiza ebirooto byange bingi. Tinyina ebirooto bingi naye oluusi ebintu bingi ebindimitinga obutabituukiriza. So nsaba Mukama asobole okumpa obusobozi ate nsobole okutuuka ku birooto eby'enjawulo. Kyensobola okwebaza ekyo. Julius ono niwe naafunawo gaapu awo ku terefayina awo, tujja kuba tukuyisaamu. Manyi kati ebirowoozo bino tosobola bisharinga wantu wamu ne bikoma awo. Bwe tuba tufunyewo gaapu awo ku terefayina okwo, shozi baawo abavubuka okubuulira, abavubuka n'okumanya ki kye twetaaga. So tujja kuba tumuyisaamu awo atubuulire ebisinga ku bino. Naye omwana ono ayagala ebyonoonesa. Omwana Julius olina omukyala ama? Sina mukyala. Omwana ono Helen bw'atyo bw'adaagala ensonga zino zitambule, naye nga bwetyo wetambudde onakukola ne Julius aŋŋambye Julius alina omukyala, naye Julius neŋŋamba Julius olina omukyala? Sina mukyala naye nyina girlfriend wange. Abadde omwana amanyi okwetegaatega. So oyo mwana Helen ku kamera bwetyo tambudde. Show bwe tugikola nkola ya kivubuka, si kudda kunyigira mu kamera n'obanga gwe banyiiziza ng'ova waka. So bwetyo tambudde ne Julius Matovu muganda wange musambaganyi, oli musambaganyi munnange. So tujja kufuna akaseera akaweerawerako tunaaba tumuleeta nga tuwagala kwogerako eri abavubuka, tuwa obugambo tusobola tuzaamu ku maanyi. Myaka 23 asoma bwa engineer, mu myaka 2 ku mwaka gumu okuva kati ajja kubeera engineer omujjuvu essaawa yonna. Tutandika omukubira akasimu nti ate oli ogwe wakyazaako ajja nkubira pulaani ajja nkolere kino. So eno video oba interview eno muliddamu mugirabe emyaka egijja, myaka ng'egi ngenda mu maaso, anti ku YouTube tevaako, n'abazzukulu baligisangawo nti luno olugendo lwange lwatandikira wano. Nze Divorce Matovu tutambulire banafe aba Ashiri Tours and Travels, nkutegeeza nti mu Dubai nkomawo era mu November. Abaana b'e Dubai bangambye bankooye, naye nze simujja bakoowa. Mu Dubai era mu November nkomawo ne banafe aba Ashiri Tours and Travels, tulabike nti tutambuza bulungi. Oba ntambule ne Julius ono njije tujoogejjoogemu kwawo. Ashiri Tours and Travels bakutegeeza nti muganda wange okukola tiketi, visa, kwextendinga visa kubadde ya nnaku 3 ku nnaku 9 ng'oli mu Dubai mwenyini ng'onyumiddwa n'ogamba ennaku zange ziwedde naye nsobola okuextendinga, okubuukingira hotel ne airport pickups zonna ezo kukima nga katuuka ku airport, n'okulambuza ensi UAE. Juzi nali Abu Dhabi eyo mu Ferrari World, n'engenda mu desert safari, kwegamba okulambuza ebintu eby'enjawulo eyo n'oba ng'olambula bulungi nnyo. Nkutumiddeko omwana muwala Ashiri quality. Simanyi oba okyali quality kuba ennaku zino oba oli qualitative. Badaki byebyo. Era mu Dubai eyo mu November olina passport gwe, kale November nja baleetera Helen, ojja kwegulira tiketi, ebisigadde nja bikolerako, ebyokulya ojja kwegulira. Naye tujja ne Ashiri Tours and Travels. Mbere bulungi mweraba.